eby'Abannayuganda okuddamu okukolera mu ggwanga lya Saudi Arabia byandibanga bigenda kuggweerawo ddala. Ebintu by'Abannayuganda naddala bano abajja okukola nga ba housemaid nga mujjidde ku contract between company and company contract no mujja mukolere mu lino eggwanga erya Saudi Arabia biyinza okuba nga tebigenda kuddamu kubeerawo. Ffenna tukijjukire nti no agreement yaggwako eya Uganda ne Saudi Arabia era nga Mukono akeegugungo akabaddewo ka either kuzzaako mukono Abannayuganda okuddamu okukolerayo oba obutazzaako mukono Abannayuganda basigale mu nsi yaabwe. Naye gwe olowooza akasiriso kano akaliwo aka Uganda keetaddewo ne Saudi Arabia keetaddewo kanaavaamu akalungi konna oba nedda? Igwe olowooza omukulembeze teyawalidde ow'eggwanga Uganda n'agamba nedda sigenda kuddamu bakkiriza? Kino nno nze ngamba kiyinza okuvaamu kye tuyita permanent ban ne babagobera ddala obutaddamu okuyingira ggwanga eryo naddala bano ababadde nga basayininga contract ey'emyaka 2. We tugamba bano abasayininga contract y'emyaka 2 tutegeeza ba housemaid yemmwe abatera okujja ku contract y'emyaka 2. Waliyo abajja mu contract y'emyaka 2 naye nga contract teri between Muna-Uganda na Muwarabu wabula ng'eri between a worker and a company. Kyentegeeza nti osobola okuva Uganda ng'osayininze contract ne company gy'oyagala okukolera yo company kennyini n'ekwereetera n'ojja n'okola under contract n'okola under a company wabula nga tokoledde nga tokoledde individual kitegeeza ki nga tozze muntu ku muntu okoledde kitongole. Ekyo nakyo kisoboka. Yenze Sheila Adita subscribing ku YouTube channel yange wano tubawa updates ezigenda maaso ku buli kintu kyonna. Engeri yokka ey'obutamisingamu updates zineno oyina kubanga osubscribinga ekigambo weekirikwata ku notification bell egenda kuyambako nga buli video yonna ginteeka ku neno ekutuukako bulungi nnyo. Owooluganda videos likinga woba omaze viewinga commentinga erinnya lyo litugambe tolikweka ekifo mu wangalya nakyo kitugambe tekigenda kukola bubi kitugambe videos liking oba otuweeyo omutima tugenda kubanga tubatuusaako updates. Nina akatambi kengenda okuba nga mbazanyira ak'omwami omu akola ku nsonga z'abankuba kyeyunga alina ekintu kya clarifying ku bintu bya contract bineeno. Njagala mutwale his point of view ate nange gye okuva imbere nga mmaliriza video eno n'ekigambo kyange ekisembayo oba ku nteesa yange nga nange bwe nninde eyammwe katugendeko mu katambi. Yes, bade mumbuza ku update ya Uganda Saudi agreement. Mbategeeza nti endagaano tennateekebwako mukono. Okuteeseganya kukyagenda mu maaso wakati w'eggwanga Uganda awamu ne Saudi. Uganda ekyalumya ejjiiko for the first time. Ensonga ze twayogerako ezituluma baagala Omusaudi aziteeke mu nkola. Naye akyagaanye. Soka n'akasiriikiriro kalwa bulungi waffe gowe nayagala okutambula beera mugumiikiriza. Twafunye atukwatirako leka at least ne Uganda naye eragemu nti tusobola paka Omusaudi at least naye amanye tugenda mu kisiibo buli omu ayongera okusaba amugonze n'Omusaudi ategeere nti omukozi ajjanjabibwa n'akasente ke baateesa emyaka 10 emabega kati ensi erina weetuusa ayongere kasente amanye nti n'omukozi ali emmere ennungi n'omukozi waba amazeeko endagaano ye akkirizibwa okudda ewaka. Ebyo byonna bali mu kuteesaako n'omuntu okubanga alina right ku ssimu ye awamu naffe abakozi okufuna ekitongole ekyaffe ekya welfare ekirabirira abakozi nga si kuloopera company. So tubeere bagumiikiriza oba oli awo okuteeseganya kuno nga tuli mu kusaba Katonda kujja kuvaamu ebirungi. Tukendeeze ku maziga agave Saudi Arabia okubonaabona okuve Saudi Arabia mosti tulabe nti n'omuntu bw'ajja okukola abataze kufa aba ali ashuwadi tyajja kuddayo okujja kunga Mukama Katonda yaleese azaaliye. Amanya Jadu SB Media nga bulijjo akwagaliza by'omwagaliza tubeere bagumiikiriza mwene ensonga.
video evudde w'omu ku mikwano gyange akola ku nsonga z'abankuba kyeyo. Omwami oyo awangalira mu ggwanga erya Dubai gy'akolera emirimu gye, wabula ate era gy'asinziira okutuusaako services ku buli munnayuganda yenna ali ku kyeyo. No matter oli mu nsi ki oba nsi ki, whenever you need him, ye abeerawo, ate akwatagana n'abakungu abamu abalwanirira eddembe ly'abakozi. Omwami oyo ayogedde ku ndagaano ya Uganda ne Saudi Arabia, ate era nga abantu bangi nnyo ababadde nga bambuuza Adita bamaze okusayininga eddiddiddiddiddi, era nange nesigala nga mbagamba ekintu kimu nti banange agreement tennaba kusayiningibwa, era nga mu bino ebirwisiza agreement okusayiningibwa byebyo ebintu bye tubadde nga tujja tukaaba, ebintu bye tubadde nga tukomentingako each and every day nga tugamba nedda kino tekisaana kukolebwa, nedda kino kinyigiriza omukozi, nedda kino kiveewo, nedda kino kikaaye. Ebintu ebimu ku bye tugenda okulemerako ebikyasinze okukaabya abakozi mu nsi zino, tugenda kulemera nnyo ku kafara system. Kafara system eno kafara system etegeeza ki? Amaanyi n'obuyinza biba mu ngalo za mukama wo gw'okolera. Amaanyi, obuyinza bibeera only mu ngalo za mukama wo gw'omukozi. Toyina buyinza bwonna ku anything, oba bulamu bwo, oba mbeera za bulijjo, oba neeyisa ya bulijjo, igwe toyina se, byonna bibeera mu ngalo za mukama wo. Eyo nno gye tuyita kafara system, nga mukama wo yasalawo ki ekyokukozesa, oba bw'aba akuleese n'omukolera nga bwakutunda newooli kubanga babikola. Omwana najja okukola azze kukolera n'otandika okuba nga ogenda omutunda biyumbayumba, n'omufuula business, akeera ku makya n'akolera emirimu, enkeera n'omutunda ewa neighbor n'akolayo, n'oluddayo n'akola, ng'amala okukola nga bwakomawo ewuwo ne yeebakate n'ewuwo nayo n'akolerayo. Ebintu ebyo bihappeninga nnyo mu bulamu bw'abankuba kyeyo. Ne tukomentinga ku bintu by'okutta bankuba kyeyo, ne tukomentinga ku musaala, ne tukomentinga ku insurance, ne tukomentinga ku bintu by'okugyamu abaana ensigo, ne tukomentinga ku contract yongayo okubeera nga erongoosebwa, ne tukomentinga ku butaweebwa musaala eri abo abagusayininga nga balina okugufuna, ne tukomentinga ku bintu bya day off. Byonna ebyo byonna those are comments tuzenga tuzoogerako ezisobola okuviiramu omukozi okukyawa omulimu oba okuluzinga obulamu bwe ng'ali ku mulimu. Ne tukomentinga ku bintu by'okuyirira compensation, ne tubeera nga tugikoonako nti omukozi bw'afuna ekizibu kyonna ng'ali ne mukama we oba mu premises za mukama we alina okutwala full responsibilities eziriwa. For example, omukozi amufuddeko, ayina okuyirira gavumenti omukozi gy'ava, ayina okuyirira abazadde b'oyo omukozi amufuddeko, ayina okuzza mayiti oba omubiri gw'oyo omuntu aba afudde. Ezo zonna expenses aba azeeteekako. Ne tugamba kale okufa ayinza obutafa, naye ate obulemu omuntu aza okukolera naddayo ewaka ng'ali disabled oba kivudde ku bulwadde oba anything, you compensate. Ye ng'omuntu n'omukompaseti nga gavumenti n'ogikompaseti nga kisobole okugyawo eddibu liri erizibikidde, kubanga you never know omuntu azza okukolera kikyabadde amininga mu famire gy'avudde. Ebintu byonna tuzze tubikomentingako, so ndowooza omukulembeze yandibanga yawulira omulanga gw'abaana Uganda ate n'asalawo bibeere nga biteekebwa mu nkola. Era nze nga ndowooza nti nno akasiriikiriro kano akaliwo bandibanga emu ku gurupu eganya okukwatagana oba ekyakontana n'ebyo ebyasabiddwa, bibeere nga biteekebwa mu nkola ng'ensi endala zonna. Philippines ekikoze, Sri Lanka ekikoze, Nigeria ekikoze, Kenya yakikoze, n'ensi endala ezeetoolodde, Indonesia yakikoze, Tunisia ekikoze. Kati naffe Abannayuganda tubadde tukyakyetaaga. Era kandowooze enti nno mu kasiriikiriro kano tugenda kufunamu ekirungi. Agenze Sheila Adita nkusaba okomentingeko eno video, tuwe your best comment, twagala tumanye endowooza yo gy'okoma otuwa endowooza yo kikizaamu nnyo amaanyi ne tulowooza ku biki ebirala bye tugenda okuba nga tubawa. Ate jjukira nga updates nazo muzeetaaga, kyovula tuziteekawo wano, gwe subscribinga, likinga videos, commentinga, ate notification bell togyerabira. Yenze Sheila Adita, empagala nnyo.